VJ Jonathan nga bulijjo. Yes, okay. Nateera nsooka okubanjulira Fountain of Living Water Ministries. Kasubi lubya ku kyambaka ku Jojina ekanisa mwenkuŋŋaanira. Yes, Pastor Frederick Luganda ne Mami Grace Luganda be batukulembera mu kanisa omwo. Mbaaniriza mwenna abamu kitundu ekyawo na Kasubi, Lugala, Namuŋoona, Lusaze, mwenna tubaaniriza. Tubeera ne services ku Lwokubiri wabeera Bible study, ku Lwokuna ekyoto, ku Lwokutaano overnights, ku Lwessande tubeera ne services. Tubaaniriza Mukama abawe omukisa. Ekigambo eky'obulamu bwekyo tukisangawo nnyo. So nga nammwe abali mu bitundu by'ekikandwa byonna naye Fountain of Living Water Ministries, Pastor Okumu. Yes, ab'ekikandwa mwenna tubaaniriza. Ate nammwe amabeera Kifampa Kapeeka tulinayo Fountain of Living Water Ministries Kapeeka Kifampa, Pastor Esther naye gyali nnyo. Ate nga nammwe ababeera Buddo, Kisozi mu bitundu byeyo tulinayo nayo Fountain of Living Water Ministries Kisozi, Pastor Ibanda Peter ne Pastor Reste Peter. Tubatumidde nnyo weewaawo Mukama abampeera omukisa. Fountain of Living Water Ministries tubaaniriza jangu nnyo ku mazzi ag'obulamu. Yes, okay. Amina. Nasuti Miracle Center naye era mbatumidde, mbaagala nnyo. Nasuti Miracle Center tubatumidde. Yes, abamuyiganga mu bitundu bya Nambali, Nasuti, Namungalwe, mu Busoga tubaaniriza ku Nasuti Miracle Center. Tubaagala nnyo Musumba Mukisa John ne Musumba Mukisa Christine. Batumiddeko nnyo ate munayo bazadde bange mu mwoyo ne mu mubiri weewaawo. Mbatumiddeko nnyo Youth Advanced Choir mbatumidde. Ate era baweereza mwenna abamu Nasuti Miracle Center mbatumidde. Tubeera ne Sunday services, tubeera n'ekyoto ekyokusaba abavubuka mbatumidde nnyo abamu Nasuti Miracle Center. Batumiddeko nnyo Mukisa Victor muto wange nkutumidde akulembera ttiimu ene Asaf Deuke mbatumidde. Mwenna mbatumidde Christine Kauda nkutumidde, Victor Shadrack mwenna mbatumidde, Tofa mbatumidde. Mukama abampeera omukisa mbayozaayoza nnyo olw'okuzimbibwa kw'ekkanisa. Yes, okay. Mukama bawe omukisa. May God bless you. Tubaaniriza mujje tuweereze Mukama. Kyawandiikibwa mu Bebulaniya 10 olunyiriri 25 temulekangayo kuŋŋaana ng'abalala bwe beeyisa. Kisanyusa Katonda. Mukama bawe omukisa. Yes, okay. Kingsway Studios nateera njagala okugibanjulira omukozi wa music producer Reni Kasubirubya. Tubaaniriza abakozi ba music mwenna. Yes, beri yaffe tebambi nnyo. Jangu olete music oyo tukole music oyo, audio production, abakwaya, abakola reggae, abakola kadongo kamu, western contemporaries, zonna buli line yonna, buli ne music newe ba style nga tenabeerawo okonga mpya nnyo nga ogirowoozaako bulowooza. Producer Reni emu ku baproducer bemmanyi abali so versatile. Jukira muyimbi nakugamba asobola okuwa vocal training ekyasinze.
asobola okuwa vocal training ekyasinza ne backup eri professional nnyo, musajja w'amaanyi nnyo. Kyensonga lwaki ennyimba zetutandika nazo wano ziraga bulazi nti omulimu gwe tukolera mu Kingsway Studios mulimu gw'amaanyi nnyo. Tubaaniriza mwenna abayimbi, Mukama abawa omukisa. VJ Jonathan nga bulijjo ne Kingsway Studios, producer Reni Kasubi Lubya. Ate nga tunagamba okukola album naffe free lyrical videos zibaawo eziri nnyo ku bwereere. Mukama abawa omukisa. Amen. Kingsway Studio. Producer Reni. Waliwo ekipya Mukama kyayogera gy'oli, wuliriza Sayuni, Yerusalemu, kubanga bw'ayogera bw'ati, golokoka mulokole, yambala amaanyi g'agenda, yimirira toyuganga, kubanga oli mukono gwange, omula enfuufu yo, osumulula enjegere mbulago, zukuka tanulo yambala ebyambalo byo. Nga bwe wakola mu nnaku ez'edda, Mukama bw'ayagala obeere, nga bwe wabeera mu nnaku ez'edda, lulingo tematema lakabu, sikwe wuye yafumita obusota, eyakaliza amazzi g'ennyanja, amaanyi go galaga wambuusa, yimiriro yambala amaanyi, mulokole tanulo yambala ebyambalo byo, golokoka mulokole yambala amaanyi g'agenda, yimirira toyuganga, kubanga oli mukono gwange, omula enfuufu yo, osumulula enjegere mbulago, zukuka tanulo yambala ebyambalo byo. Manya gye wagwa gweweenenye mulokole, daera mu kwagala okwasooka, laba Mukama yakuwa obuyinza, nakufuula embazzi y'erwana, yegwe embazzi yange Rwanda, era gwe ndimenyesa amawanga, era yegwe ndimenyesa embalaasi, looya gyebagala nnungi, mbazzi ya Mukama, kiraba otalase tanulo yambala ebyambalo byo, golokoka mulokole yambala amaanyi g'agenda, yimirira toyuganga, kubanga oli mukono gwange, okumula enfuufu yo, osumulula enjegere mbulago, zukuka tanulo yambala ebyambalo byo. Golokoka tunula mwana wa Sayuni, olabe oserengete Misiri, ebyambalo bisute, n'engabo yo gisute, kitala kyo kisute, weewaddeyo mu mikono gy'omulabe, kyokola nga si kyekituufu, yimiriro yambala amaanyi, twese ekigambo kya Katonda, kyekisala ekyobo ky'obubiri, obutuukirivu mu kifuba, oziyiza obusaale, seppewe ey'obulokofu, n'engatto njiri ya mirembe, wambatira okukkiriza okunene, engabo n'amazima mu kiwato, yimiriro olwanyise Sitaani, anaakutyala enkakudda gy'ali, lokole tanulo yambala ebyambalo otyo, mulokole yambala amaanyi g'agenda, amaanyi go
byakulumbanga yambala ebyambalo birira ebyambalo 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 Vijjo Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga twolekera Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Christian movie gye tugenda okulaba olwaleero ye Christian movie ezimu ku zansikiriza okuyingira mu mulimo guno. Nali nagibagambako dda nti olunaku lumu nja kugikola. Finally olwaleero egenda kubeera nga ekolebwa ng'abato bange Mukisa Shedrack ne Mukisa Victor bwe baali bansaba nkikole. So nange nabadde finally Katonda ampadde omukisa ngenda kubeera nga kola Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Bambi togezaako na kukirowoozaako okugisuba ali ewala agambe ne munne ne munne agambe munne tusobole okubeera nga tugiraba. Yesu ke tugenda kubeera nga tutandika n'okusaba nateera ng'enkola yaffe bweri. Ayi Mukama Katonda yatonda eggulu n'ensi ogulumizibwe ennyo era oweebwe ekitiibwa kubanga osinziira mu ggulu naye ate n'okola ebintu ne birabibwa ne wano ku nsi. Weewaddengayo okutuyigiriza kubanga wagamba nti tolituleka nga bamulekwa olituwa omwoyo gw'omutukuvu n'atujjukiza nga byonna bye tutamanyi. Ayi Katonda omulungi leka atujjukize atutegeeze bye tutamanyi byonna creating environment y'obwakatonda kubanga kyawandiikibwa nti kye tunaasibanga ku nsi mu ggulu kinaasibibwanga. Ebibuli gamba tunayawulanga eby'omuwendo mu bitagasa olitufuulanga akamwako. Nkwegayirira ayi Katonda omulungi owakanye buli nteekateeka y'omubisitaani byonna gy'apulaninga okukola emputu amalala gonna obigirewo ddala mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu taata. Nkozese ng'omuzindaalo buli alaba sineeme n'akyusibwe ddala akakkane ng'ekigambo kyo Mukama gwe kimwetaagisa abeere kubanga gweyoogera mu kigambo kyo omutima naye gubanga mugumu ng'ejjinja osobola ogukkakkanya ne gubeera ogw'ennyama. Ogulumizibwa otenderezebwe ayi Katonda omulungi byonna byonna tubisabye nga tuyita mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Amen, amen, amen. Vijjo Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikira Christian movie yaffe y'olunaku olwaleero. Saagala muntu yenna agisubwe akyali ewala asambyesambyeko. Vijjo Jonathan nga bulijjo tugenda kubeera nga tutandikirawo nateera. Yes, okay. Tugenda kubeera nga tutandika. Tugenda tandikira mu lusuku lwa Adeni. Twagala kulaba ekibi kyajja kitya mu nsi. Bayibuli egamba nti mu muntu omu ekibi kyajja mu nsi. Naye ku lw'obutuukirivu bw'omuntu omu munayo ensi yasobola okulokolebwa. Naye nga ekibi kyajja munayo mu nsi kubanga omuntu omu ayitibwa Adamu yali ayonoonye. Katonda yayogera nti wabeerewo ekitangaala bwekityo bwe kyabeera. Tuli mu kuluberyeberi okutondebwa kw'ebintu bino byonna. Ekigambo kya Katonda kirina amaanyi. Tunuulira ayogedde wabeerewo ekitangaala. Ekitangaala kyabeerawo. Bwe yamala okutonda byonna kakati yatonda omuntu ng'ali mu kifaananyi kye. N'amugamba nti buli muti gwonna ogw'omu lusuku osobola okulyangako. Naye omuti ogw'okumanyanga obulungi n'obubi ogwo tokwatangako tolyangako. Kubanga olunaku lw'oligulyako tolirema kufa mazima ddala. Tuli mu luberyebelye. Sula ya 2. N'agamba nti si kirungi omuntu okubeera yekka. N'amwebasa munnaye n'amukoleramu ogirengerako ekyava mu muntu. Lwali lubirizi lumu muganda wange Rafael lumu yali awulira n'agamba singa Katonda yayagala omusajja abeere n'abakyala bangi yandimuggyemu embirizi nyingi naye yasikayo olumu lwokka. Anti ku lw'ensonga eno omusajja kyanaava alekanga famire ye ne yeegatta ne mukyala we ababiri banaafuuka omuntu omu. Banaafuuka omubiri gumu gwe. Olengera essanyu a suitable companion. Tunuulira. Kati kano nkabaweereza mwenna. Kati sitaani mu nsolo ey'okusatu n'ayingirawo. Yalaba nga tasobola kusondasonda musajja kimala yasendasenda omukyala. Wamma Katonda yagamba nti temulyangako ku bintu bino byonna temukwatangako. Yagira mu kafaananyi ka musota. Ko kaawa nti munaye byonna bibala by'omuti tulya. Naye ogwo ogwa wakati baatugaana okulyangako. Yagamba tetukulyangako Katonda. Kubanga n'okukwatako tetukwatangako. Bwe tulikikola tulifa. Temulya kufa. Katonda akimanyi nti olunaku lwe mulikwatako ne mulya mujja kuzibulwa amaaso gammwe mubeere nga ye nga mumanyi ekirungi n'ekibi. Kati kaawa wabiwulira nagamba Katonda bulijjo atuzanyawo n'obubbali tayagala tubeere bagezi nga ye. Omuntu naye nayagala abeere nga Katonda. Kakati laba weesiga ebigambo by'omusota bikwera nabagamba nti omusota gukiikirira sitaani bye bimu ku bisolo ebyakolimirwa. Baganda bange yakugenda mu ggeyeeno.
lengera Katonda wakugambanga nti kino tokikolanga mulokole towulirizanga ddoboozi eryo ddala erikugamba mbu wamma nedda kolako mulundi gumu gwokka ekibi kiyingira kitya ku nsi kyenjagala tulabe mulaba abantu battingana batemulagana byonna bitandika ku lunaku bwe ruti naye katulye Katonda buli gyaba tulya tulimbalimba wano tujja kufa kakati n'alyoka alya ekibi we kyayingira weekityo ate nga jjukira Bayibuli egamba nti Adamu ye yali mwana wa Katonda osoma Luka munnange kakati kaawa wamala okulya jjukira ekiragiro Katonda yali yakiwa Adamu n'akiwa kaawa agamba munaye nange osobola okuleeta wano n'asendasenda ne bbaawe naye n'amuwa n'alya tunuulira kino kintu tekyasanyusiza ddala Katonda kubanga Adamu Katonda yali yamuwa obuyinza okufuga ebintu bino byonna n'omukyala bw'atyo n'aweebwa kulwa Adamu naye kubanga Adamu yagamba mukyala we nti kino Katonda yatugaana okulyako ate omukyala teyawuliriza bigambo Adamu bye yamugamba n'awuliriza eby'omusota ekyo tekyasanyusa Katonda ate olaba wamala okukola bw'atyo ekibi nga kimuyingidde n'akiyingiza ne mu mwami kubanga ababiri baali bafuuse omubiri gumu mwami naye wamala okulya amazima nga baagala babeere nga Katonda Sitaani wamala okukuleetera okukemebwa mangu ago amaaso go gabikkulaga sukuli kiki ekibi nga kibayingidde tunuulira waliwo abalimbi bambu ekibala ekyo kye baalya kwali kwegadanga naye mazima gali nti Sitaani mulimba obwo obulimba kulwa Katonda yali amaze dde okugogera mu luberyeberye sula esooka nti bazaale baali ate singa ali tayagala beegadange munnaye teyandibagambye kuzaala kwala anti Katonda yayita ng'ayita Adamu oli luuyiwa beekwese Adamu oliwa anti mpulidde eddoboozi lye mu nnimiro nentya kubanga ndi bwereere n'ensonga lwaki neneekweka ani akugambye nti oli bwereere walidde ku muti gwe nakugaana okulyako awo Adamu kwe kumanya nti bibu beetugiiredde obuntuntu wano ono omukyala gwe wampa ono yampadde okulya nga Adamu alinga agamba Katonda nze sirina buzibu Katonda kwe kugamba omukyala kikino kyokoze gwe omukyala wulira n'omukyala bw'agamba nze omusota gwe nange gwe gunnimbye gwe guŋŋambye nange nendya terimu wadde n'okwenenya tunuulira Katonda n'agamba omusota nti gwe omusota kubanga kino okikoze okolimiddwa bisolo byonna okolimiddwa okusinga buli kisolo kyonna eky'omu nsiko ku lubuto lw'omu ono atambuliranga ggwe onaalyanga nfuufu obulamu bwo bwonna era nja kuteekawo obulabe wakati wo n'ezzadde ly'omukyala n'ensigo yo n'ensigo ye anaakubanga omutwe gwe n'agubetenta ate gwe ekisinziiro kye naawe onaakibonyaabonyanga onaakiruma omusota Katonda teyagubuuza mu kino lwaki okikoze kubanga Sitaani yali amanyi kyakoze yamugambirawo gwe okolimiddwa naye Adamu yamubuuza lwaki okoze kino ng'ayagala bambi yeenenye wati yagambe bansonyiwe yagaana yagamba omukyala anti lwakubanga okoze kino mu bulumi bw'onaazaaliranga era obulumi ng'ongeddeko bw'onaazaalirangamu era okwegombako kunaabeeranga eri bbaawo era naye anaakufuganga naawe Adamu kubanga owuliriza eddoboozi lya mukyalawo anti n'olya ku muti gwe nakugamba nti tolyangako n'owuliriza mukyalawo ettaka likolimiddwa ku lulwo era mu ntuuyo zo mw'onaafunanga ekyokulya amaggwa n'ebikaluba binaamera mu ttaka eryo osobole okutuuya n'okufuna ekyokulya nkugamba nti mu ntuuyo zo mw'onaafuniranga ekyokulya kubanga mu ttaka mwe wava era mw'olidda kubanga oli nfuufu ggwe era mu nfuufu gy'olidda banaye Katonda wanyiiga omubi nga amaze okulimbalimba omuntu n'ayonoona Katonda yabuuza Adamu lwaki okoze kino ng'ayagala Adamu yeenenye Adamu yamulagamba obuvunaanyizibwa buzibu bwe ensobi ya Katonda okumuwa omukyala bw'omukyala ono gwe wampa kati nno baagobebwa mu lusuku ne basindikibwa kuno ku nsi kati kwe tuli Garden of Eden teri ku nsi kuno kwe tuli
abalala gye bayita paradise. Kati basindikira ku nsi kuno kwe tuli nga balina okutoba bagenda okutunula emabega nga tebakyasobola kuddayo. Waliwo malayika aweereddwawo okukuumayo, bakasukiddwa. Kaakati balina okusuulibwayo, balina okugibwa mu lusuku, balina okugibwa mu lusuku. Muganda wange okugebebwa mu maaso ga Katonda. Lwe luyimba lwe yayimba nti mu kifo kiri we nalabira Katonda. Aya nga takyadda mu kifo kiri. Mukama yabalaga ekisa n'abasalirawo endiga n'abagiramu eddiba munnaye kubalaga nti ye abasonyiye. Naye Adamu yagaana okwenenya, ne Kaawa yagaana okwenenya, bakola bukozi malala. Nze omusota gwe gwampadde, nze omukyala ono gwe wampa, ng'alinga agamba Katonda buvunaanyizibwabwo. Okuva ku lunaku olwo Katonda n'amanya nti eke omuntu yamunenya nti buvunaanyizibwa bubadde bubwe. Kati obuvunaanyizibwa bw'omuntu buli mu buyinza bwe. Omuntu bw'atyo we yagwa okuva mu kifo Katonda we yali kye yali yamuteekera, ng'omubi Sitaani amaze okumusendasenda, ng'omubi Sitaani amaze okumulimbalimba. Tunuulira, saagala otemye. Kaakati ng'ayita ebbanga njagala tugende mu Genesis ensula ya 19. Abantu b'e Sodoma ne Gomora omanye ekyabaawo. Omanye ekyaba mu Sodoma ne Gomora kyekibuga ekyakolibirwa n'okutuusa leero. Okimanyi nga muno ku nsi tekuli muntu akugamba nti nva mu Sodoma. Era wawulira ekigambo Sodoma okankana n'okukankana oyo wa Sodoma. Tunuulira, by'ebibuga ebyakolibirwa byakolibirwa. Ng'obugwenyifu bwa Sodoma ne Gomora bwatuuka paka mu ggulu eri Katonda. Katonda n'ayagala okisaanyaawo. Laba wagamba ku Ibulayimu abasajja baali basatu, ababiri naye nga bamalayika, omu nga ye Mukama. Kati n'agamba njagala nkisaanyewo olw'obugwenyufu bwabyo. Bali babisiyaga, abasajja baagala abasajja, abakyala baagala bakazi. Ko Ibulayimu kwe kumugamba nti naye waliwo obaaliwo omutuukirivu abaliyo, onaasaanyawo ekibuga. Mulira tukasamalaiziriza nnyo. Ab'e Sodoma bagwenyufu nnyo, basamize, baseegu. Anti oli Katonda omwenkanya Mukama. Onaasaanyawo ekibuga kyonna, onaasangayo omutuukirivu. Wakiri omutuukirivu omu. Tunuulira, banyina bagamba nti obusungu bwa Katonda buli bikulirwa okuva mu ggulu eri, buli butatya Katonda bwonna. Baluumi 8, Baluumi essula esooka olunyiriri lwa 18. Kati Mukama kituufu katulagane Sodoma bagwenyufu, naye waliwo ko omutuukirivu aliyo. Adamu, Ibulayimu bino abyogera kubanga waliyo ko bambi mukazi niwe ayitibwa Luuti. Tunuulira, anti munaye Katonda yeeteesetese okusaanyawo ekibuga kyonna. Tunuulira, Katonda yasindika bamalayika bagende bakole omulimu. Kati kwe kugamba Luuti munnaye gwobaalayo 20, Katonda n'agamba abiri nja kusaasira. Kakati munnaye Katonda yatuuse dda mu kibuga, yasindise dda babaka be mu kibuga. Anti munnaye we naasangibwayo yagenda okunala winga, ababiri tebaliyo, mu 7 bani ng'amanyi waliyo okwomu waki. Muwulira, naye Mukama yasindika bamalayika bagira bagenda bakola omulimu, ye n'asigala ng'anyumyangamu bano ne Ibulayimu. Anti nja kubataasa. Naye nga Mukama wanyumya ne Ibulayimu yakutaasa wakiri omutuukirivu ne wanaab'omu. Ekyawandiikibwa kye kiva nti ku lw'omutuukirivu omu Katonda asobola okutaasa ekibuga. Tuli mu Genesis 19. Andikira munaye kusooka paka ku 29. Yakubira. Tunuulira, kakati abagenyi bano bwe baatuuka ewa Luuti, abantu bagamba ffe twagala abasajja abo. Luuti twagala ku kigambo kirala kyonna, baagala kubasiyaga. Luuti gulawo naye bagenyi bange bannaye wakiri kambayomba bawala bange alina abawala b'embeerera balungi. Abantu bagamba tetotubuzaabuza, ffe twagala basajja. Abasajja bagambye baagala basajja, tebaagala bakazi ssebo. Basiyazi Basodoma. Yensonga lwaki n'ennaku zino omwoyo gw'e Sodoma, manyi emyoyo egyafugiranga mu bitundu. Ekitundu, erinnya ly'ekitundu katugambe nti kikandwa oba kifampa, wabeerawo omwoyo guyitibwa erinnya eryo nga gwinfluensinga abantu b'omu kitundu ekyo okweyisanga we beeyisa. Kati omwoyo gw'e Sodoma, okimanyi nga n'ebisiyaga babiyita Sodoma, abasiyaga tebabayita Basodoma. Kati Katonda yagamba bano sijja kwereega nabo. Sajja bagamba Luuti nti tofaayo gwe, kakkana. Muganda wange
anti munaye Katonda Luuti gwe akutaasizza tunuulira abasajja bataamuufu abalala bakosode naye abalala bagamba ffe tuwulira tukyayagala abasajja bano wakiri tujja kulwanyisa omuntu wano atulemesa okwegatta n'abasajja bano ffe twagala kwegatta n'abasajja basajja basiyazi bebibuga ebyakolimirwa kano njagala nkutegeeza jukira kyava ku Adamu ekibi kyava ku Adamu tunulira ayayayaya bannange bamalayika ba Katonda ne bagamba omwagala wano kuleeta kukyankalana ekikolebwa lwaki bamalayika bali kulwana ne bana abasajja bagulira Luuti akadde afulume ekibuga bayagala okisaanyawo mu bwangu naye nga munaye Luuti tannakifuluma kati bino byonna bikolebwa Luuti afune time efuluma Sodoma ne Gomora Sodoma ne Gomora bye bibuga ebyakolimira era mwe abayogera ku bisiya gammwe mmwe temutuleetako kikolime ekyatuka ku Sodoma ne Gomora tukyagenda mu maaso njagala olabe ekyatuka ku Sodoma ne Gomora ekiki Mukama Katonda n'asindika fireballs Bayibuli ekyogerako mu kitabo ekyokubikkulirwa nti Katonda ajja kusindika fireballs muliro nga gutonnya kuva mu ggulu abantu baagala kusema okufuna Luuti bamufuneko access tunulira sebo bakyayagala kulwana baagala kwegatta n'abasajja bano gwe naye nga malayika wa Katonda ani amwerijjako Katonda wasindika malayika wadde omu oleeta amagye 1000 muganda wange oba weerisa olaba Samusoni yali muntu ngaffe naye nga sebo amaanyi gaalina siga abantu amalayika ba Mukama batandika okulwanyisa ebisajja bino Luuti afune akadde akamala okutoloka mu kibuga kubanga munaye Katonda ye yali yagamba nti nkakasiza ddala nga Sodoma ne Gomora obugwenyufu bwabwe butuuse kakati tunulira Luuti olwali okukifuluma ekyawandiikibwa ne kituukirira nti obusungu bwa Katonda buli bikkulirwa kuva mu ggulu eri buli butatya Katonda bwonna Baluumi essula esooka olunyiriri lwa 19 Katonda yasaanyawo Sodoma Bayibuli egamba nti burning salufa ey'oluzungu egiyita burning salufa ate nga egeyeena bagiyita burning salufa bannaye mu kitabo eky'okubikkulirwa kitegeeza ab'e Sodoma balega ku geyeena nga bakyali ku nsi Katonda yasindikako egeyeena ku nsi kati baba bakyadduka mu Luuti n'agamba nga mpulira emiranga emabega kana beyo ekigenda mu maaso wayatunula emabega yafuukirawo empagi y'omunnyo nze Luuti n'akwata ku baana tetunula mabega baana maama afuuse empagi ya munnyo era abalambuzi bagamba n'okutuusa leero eyo ekyali empagi ya munnyo kubanga yajeemera Katonda yamufuula empagi y'omunnyo kubanga Katonda yali bagamba omudduka temutunula mabega bannange ne Luuti n'agenda mu nsi endala teyafunamu omukisa guddamu kulaba kaakati mwe abaagala ebisiyaga akonka baleete mulabe nti Katonda munyiivu asobola okusaanyaawo ensi eno kakati bannange wayise emyaka waliwo abalambuzi abagendako mu Sodoma ne Gomora bagenza okulambula nebuuzanga neŋŋamba naye Sodoma ne Gomora kyabulira nga siwulirayo ku muntu agamba nti kati nze gola nva Sodoma yewaffe munaye Sodoma kyakolimirwa temuli bantu ate nga Luuti we yagendera mu Sodoma ne Gomora yalaba nga Sodoma walungi walabika bulungi wajja kumufe balinga munaye abasomako luberebe 18 nga bafunye obutakkaanya ne Ibulayimu bwe yalaba Sodoma nga wanyirira ng'era munaye omuddo gwawo weeguli ogumusobozesa okuliisa ensolo ze yasalawo agendewo kati tulaba mu 2018 waliwo omusajja wuuno omulokole yagenda mu Sodoma nga ayagala kulambulayo okalabe ayagala kulaba ki ekiri mu Sodoma njagala olabe Katonda waakolimira ekitundu abakikolimidde ekyali ekibuga ekinyirira wayise emyaka sina 2,000 kubanga 2018 egyo nga giyiseyo nga Yesu amaze okufa naye bino byabawo ku mulembe gwa Ibulayimu otugattagatta emyaka nga ne Musa tanajja katubalire emyaka nga5,000 emabega ekitundu kyakolimirwa omuliro ogwakyokya lengera Sodoma ne Gomora kyagwayo munda banayo Sodoma ne Gomora Katonda we yakikolimira Katonda we yakikolimira lengera baganda bange tewali na muntu asobola kuzimba nju lengera
abanoonyereza abasayantisi bagenza okukizuula mbu nga salufa ali mu Sodoma ne Gomora ali concentrated, ali kasita awunyiza oxygen atandikirawo okumerutinga n'okwaka omuliro. Bwera oyagala ofuna concentrated salufa genda Sodoma na Gomora. Banange Katonda waabanga yakolimira Sodoma n'okutuusa leero wogenda Sodoma, baganda bange, nga n'okutuusa leero wogenda Sodoma era n'oweetantala n'oleetawo osebo ettagali, omuliro guyinza okukwatirayo eyo. Abasajja munaye baganda bange Sodoma ne Gomora ekitundu kyakolimirwa Katonda. Toyinza na kukikkiriza nti kyekitundu. Tunuulira, lengera gasalufa ogamenyawo obumenya n'okutuusa leero. Lengera baganda bange mwabagala okunyiiza Katonda mmwe, mwagala kuleeta bisiya gammwe, abagala okubira babirire mu nsi zeewaabwe se mu nsi yaffe Uganda. Era njagala okubyozaayoza ekkanisa kubanga guno omwoyo gwe Sodoma gugolokose, gwagala webagwokya Sodoma jukira guno guba mwoyo ne gugenda gulwamirya ebitundu ebirala. Era abali b'ebisiya beeyita ba Sodomites sebo. Neneebuuzanga ne ngamba naye siwulirako ku muntu agamba nva mu nsi y'e Sodoma, njagala kumanya Sodoma ekyaliyo. Baganda bange kino kyali kitundu nga kyeyagaza nga kijjudde green. Lengera awaali green mwe era yali Sodoma ne mikwano gwe Gomora, ebitundu ebyakolimirwa Katonda wakukolimira. Bayibuli eyo mukwano gwange Godwin yadabuulira gyo n'agamba nti akolimiddwa omuntu atayagala Katonda. Mazima kituufu, buli muntu yenna atayagala Katonda okolimiddwa. Naye nga bino byonna byava ku Adamu. Nzirawo ne neebuuza ne ngamba singa Eva yawuliriza Adamu be yali yamugamba. Mwe abakyala abatagala kuwuliriza babba bammwe, Katonda yabagamba munnaye okwegombako kunaabanga eri baawe era naye anaakufuganga. Katonda bwe yalabanga munnange omukyala omwenkanonkano gwagala kuleeta mpu bizibu, gamba naye anaakufuganga, kyava amussa wansi w'omusajja. Naye njagala nkyogedde nga Katonda bwe yakintende. Bayibuli tevangayo kukikyusa nti mugamba byali byandagaano nkadde nga n'abakyala abaleero bakyazaalira mu bulumi nga Katonda bwe yayogera. Singa ab'ennaku zino bazaala baseka twandigambye nti munaye kyakomadde, naye n'okutuusa leero bakyazaala bakaaba bibaluma nga Katonda bwe yakyogera nti mu bulumi bwe banaazaalira. N'abateeka wansi w'omusajja naye anaamufuganga. Katonda nga naye akiraba nti singa omukyala yawuliriza Adamu kye yali yamugamba waki ekibi tekyandizze mu nsi. Sodoma ne Gomora kyakolimirwa baganda bange. Lengera wano omuliro we gwa concentrating ekimala. Mbuga bajja bisampo zino ne betwala mu laabu, mbunga biringa omuliro ogwakajja mu nnaku ezo zitali zaawala nnyo. Baganda bange kino kyasigala permanent mark. Ne bascientists abagala okuwakana bwe bagenda mu laabu ne batestinga nga kiragira ddala ng'omuliro gwagutonye wano si muliro gwa bulijjo, guno mukambwe nnyo. Mmwe njagala olaba agali amayinja. Baganda bange Katonda aliraga obusungu bwe. Mbu buno obusungu bwa Katonda mazima ddala. Tunuulira buno obusungu bwa Katonda bwagwa ku Sodoma ne Gomora. Teri yasigalawo newadde omwana omuto nga n'akaana akali mu lubuto tosobola kuweereza Katonda nti munaaye kaana kato Mukama kasonyiwe. Mwabalina endowooza mbu abaana abato bamalayika ba Katonda bagenda mu ggulu. Kisinziira ku bazadde baabwe. Anti kyawandiikibwa nti nga bwe kyali mu mulembe gwa Luuti ng'abali abanywa paka akaseera we katuuka Luuti n'afuluma Sodoma, omuliro ne gutonya kuva mu ggulu ne gubisaanyaawo byonna. Bwe kityo bwe kiribeera omwana w'omuntu ng'akomyewo. Mwe abasaagisa Katonda mmwe. Akaseera ko nga teri naye asobola kufulumayo. Tunuulira nga gw'alina ky'olina okugenda. Lengera. Baganda bange olengera
bimerutinga womerutinze ku lwa salufa omungi ali wali kubanga mungi nnyo. Bayibuli teyita muliro, geyena tegiyita faaya. Kino muntegeere bulungi nnyo. Era Bayibuli teyogera mbu, Bayibuli ey'oluzungu teyiyita mbu omuli. Fire came from burning sulfur. Bayibuli eri kiriya, ey'oluzungu eri kiriya, ey'oluganda kiyita n'ekibiriiti. Ku kibiriiti kuliko akalira akakanga ka bululu oba okeegendereza akabiriiti ako wokakoleeza waliwo kapaati akakanga omuliro mulimu yero ne bbulu. Eyo bbulu eyaka gy'olabanga bbulu eyaka ye sulfur. Some part of it is sulfur. Kati ogwo omuliro gubeera much concentrated. Yetumanyi nga geyeena Bayibuli giyita a lake of burning sulfur. Simanyi ngeri yakukyogeramu bulungi mu Luganda. Simanyi sulfur gwe bakiyita mu Luganda. Mwegendereze tukwate ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Kubanga ne mukyala wa Luuti munnaye teyasobola kusimatuka. Nti omuntu omu yandiyagadde okujeemera Katonda n'okukola by'ayagala. Naye buno bwe bujulizi. Katonda we yasaanyawo Sodoma ne Gomora. Mbufe ab'omulembe guno tuliwona tutya bwe tulireka obulokozi obwatuweebwa Mukama waffe Yesu Kristo. Oyo ayonoona aleka okwonoona dde eri Katonda. Baganda bange. Even with such evidence before their eyes, some will prefer to ignore. Lwaki abantu n'ekitundu kino bakisuulawo? Terayagala kusenga Sodoma. Terayagala nti banayagala kukolera bizinesi Sodoma. Terayagala nti ki ettaka liri banaye abalwanira ettaka abanyaga amataka g'abantu banyaga. Naye terayagala kunyaga lya Sodoma. Liri eyo lyabwereera abanyazi mugende munyagi. Anti ekitundu kyakolimirwa. Katonda wakolimira ekitundu abakikolimidde. Baganda bange banyiiza Katonda. Ate Bayibuli egamba nti wakiri ku lunaku olw'enkomerera Sodoma ne Gomora birigumingirizikako. Mukubanga teri muntu yagenda kubagamba nti balekerawo okulya ebisige. Gamba ebigambo ebitubuulirwa ffe ab'omulembe guno. Singa byagambibwa ba Sodoma, singa bakkiriza oluba olyawo ne balokoka. Gwagaana okulokoka, Katonda akulaba mbu ng'oli mubi nnyo n'okusinga ab'e Sodoma. Mbu ab'e Sodoma kituufu banyiiza Katonda n'abasaanyaawo. Naye singa baafuna yali abalabula n'ababuulira enjiri nti bannaye mulokoke Yesu Kristo wuuno. Ne Yesu yagamba ab'e Kaperunawumu nti singa bino byakolebwa Sodoma oba ne Gomora bo bandikkiriza ne balokoka. Baganda bange, buli agaana okulokoka mu maaso ga Katonda oli mubi nnyo n'okusinga Omusodoma. Kakati Katonda nga bayakola we bati Abasodoma ate nga gw'oli mubi okubasinga. Weebuunyeemu oli mwana waani? Olimaliririzaawa? So baganda bange, ekyo kyo njagadde tukitegeere nti obusungu bwa Katonda buli bikkulirwa kuva mu ggulu. Katonda takolagana na batali batuukirivu kubanga ye mutuukirivu ekiseera kyonna era ye mwesigwa eri ekigambo kye. Kale tugenda mu maaso Vigi Jonathan nga bulijjo saagala ogisibeyo olunaku olwaliro. Eno munnaye nkutegeeza nti Katonda mutuukirivu era bulijjo mwesigwa. Muvi ya leero nabagambye ye muvi eyansikiriza okubeeranga munnaye yingira omulimu guno gwa n'alokoka. Baawe n'amuttaana nnyo okulokoka n'ava mu bulokole kuba baawe yali musiraamu. Omukyala we yamala n'amala n'afa n'okufa. Omukyala we yamala okufa baganda bange kyewuunyisa nga si mulokoka. Ensi esalirwa omusango. Tunuulira aya nga bakugamba nti Mukama waffe Yesu akomawo era ye tali wala. Tunuulira akomawo okusalira ensi eno omusango nga we yasuubiza era bw'atyo bw'ajja okukola. Gwagaana okulokoka munnaye Bayibuli egamba buli liiso lirimulaba ng'akomawo ng'akkira mu bire mu kitiibwa ekingi. Gwe omutegeera kabaka ow'ekitiibwa, omutegeera mu kabaka ow'ekitiibwa wajja okukomawo. Bayibuli egamba bannaye buli liiso lirimulaba ng'ajja. Kati ababalimba mbu ye Yesu yakomewo, Yesu ali mu nsi y'egundi, bamanye nti bafere. Ekisookerwako ddala okakasa nga ye Yesu buli liiso lirimulaba. Omulengera kabaka ow'ekitiibwa endogoyi zitambulira mu bire n'ejjera bamalayika eringi, kabaka w'omu ggulu. Ababalimba bonna mbu si mwana wa Katonda, bubaka. Bannaye sitaani mufere. Jjukira Yesu abagamba babeera ku nsi mbabuzaabuza. Ye kitaawe w'abalimba. Ekiki mwe oli ku ssimu yo, oli ku kakyayonywa. Abamu baganda bange nsaasidde nnyo
gwalikomerewo nga abamu beebase kubanga munaye ng'obudde bwa misana mu kitundu ekimu ate mu nsi ekimu buba buzibye. Labayo najeyo n'essimu akwate ka vidiyo sokoleke olaba okiraba omuzibe ajja kutuuka agamba alaba mbu okiraba baganda bange embeera ng'omanya etabuse olaba omuzibe alaga alaba mbw'olaba okirengera wakireeba Nyakato Rose nkutumiddeko nnyo. Bayibuli egamba etya nti abafu mu Mukama waffe balizuukira gwe balikola batya abafu mu Mukama waffe balizuukira. Bayibuli ekyogera mu Basessalonike ekisooka Basessalonike ekisooka essula ya 9:16 abafu mu Mukama waffe Yesu be balisooka n'okulaba mu Mukama waffe. Tuli ngumbagumba ekibiki kyonna kyekiri. Bayibuli egamba etya jukira ejjolo abadde lunaku lwa Easter Sunday nga tujaguza okujjukira okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Bayibuli egamba etya Yokaana 5:28-29 nti eddoboozi lya Mukama bwe liryogerwa n'abafu mu magombe baliriwulira. Tuli amazibwa emibiri egitafa. Bayibuli ekyogerako mu Bakoliso ekyokubiri action Bakoliso ekisooka 15 mutuli amazibwa emibiri egitafa these immortal bodies gisobole okusikira ebusiko obutaggwaawo. Era Bayibuli ekyogerako negamba nti Kristo Yesu ye yasooka okubeera first born mu bazuukira mu bafu, okuweebwa omubiri ogw'ekitiibwa ogutaliddamu kufa ne tuva mu mibiri gino egikaddiwa egifa. Okitegeera gwe kaakati buli muntu yenna okuvaawo nga toliddamu kufa. Bayibuli egamba mu kitabo kya Okubikkulirwa essula ya 2 ebitabo ne bibikkulwa Kubikkulirwa 2 kutandikira ku 11 entebe ennene enjeru baganda bange eggulu n'ensi ne bidduka mu maaso ge ne bitafuna wadde n'ekifo. Abantu bonna aba buli kika abanene n'abatono ne balabibwako mu maaso ge. Tunuulira kakati olunaku lujja kutuuka kabaka w'ekitiibwa ayingirewo. Ye Mukama Yesu Kristo agamba nzija mangu. Yakola statement n'agamba nti mpeereddwa obuyinza bwonna mu ggulu ne ku nsi. Omwana ye Mukama. Ebitabo ne bibikkulwa n'abantu ne basalira omusango okusinziira ku bikolwa byabwe. Gwe okusinziira ku ki? Ku bikolwa byo bye wakola byonna nga bijjukirwa. Okitegeera va wendi mmwe abaakola eby'ebijeemu ezo embuzi embuzi ezo Mukama alizigamba eziribeera ku mukono ogwa kkono. Muve wendi mmwe abaakola eby'obujeemu. Baganda bange olibeerapinga abakyala n'olya butaala olunaku lulijja baganda bange. Bayibuli egamba etya era bonna balisuulibwa mu nnyanja in the lake of burning sulphur. Baganda bange saagala obeere oyo. Bill Wise agamba nti mu Geyeena waliwo emiranga. Omusajja Bill Wise yagendako mu Geyeena n'akomawo agamba waliwo emiranga. Okukaaba kuyitirivu nnyo mu Geyeena. Baganda bange yaye eyatuleeta eno yani wowe nze bowe olikaaba oludikya n'oluchina n'olunyankole n'olulimi lwonna lwomanyi ku nsi kuno nange nga teri ataasa abakugaana okulokoka bonna tebalijja kuyamba wowe nze. Baganda bange olikaaba naye nga tofa. Nabagamba gino emibiri gino si gyegiwulira obulumi wabula omwoyo oguli munda mugwe gwe guwulira obulumi. Yensonga lwaki woofa. Yaye gwowe envunyu tezifa. Bayibuli eyogera etya nti envunyu zikubiseeko Isaaya 14:11 nti envunyu zikubiseeko. Ate nga ne Makko 9 okutandikira ku lunyiriri 7. Bayibuli eyogerako mbu envunyu zino zo tezifa. Baganda bange Bayibuli ezogerako nti envunyu zino zo tezifa. Baganda bange mwe zino envunyu zo tezifa. Envunyu zino tezifa nga bakaaba. Baganda bange abaganda okulokoka abasiraamu abakatoliki abangerekaani bonna sitaani be yalimba mbolokoka wadde tolokose naye nga bakubatiza olika bebi. Baganda bange ate nga nabagambe ne Makko 9:47 Bayibuli ekyogerako
envunyu zino tezifa, envunyu eziri mu kitundu kyene tezifa, baganda bange babibalatiramu tezifa, ziruma. Baganda bange tukwate ekigambo kya Katonda nga bwe kiri. Bayibuli egamba etya nti nena ekitabo ekirala nakyo ne kibikkulwa. Tuli mu kitabo eky'okubikkulirwa, kyekitabo eky'obulamu. Abeerenga yeggwe fe abakkiriza Yesu obulamu owedde. Bayibuli egamba etya nti tuliweebwa okwambazibwa bafuta enjeru ennungi entukuvu by'ebikolwa byaffe eby'obutuukirivu. Kitabo eky'okuwulira tulyambazibwa, tulizibwa bujja, emibiri gyaffe girizibwayo bujja. Tunuulira nga twegamba nga our immortal bodies tijja kubeera nga gyewuunyisa nnyo. Bayibuli egiyita emibiri egy'ekitiibwa. Musajja watu we yali abuulira enjiri munnange, waba weyakkiriza nakkiriza neyeenenya n'okwenenya, Mukama n'agamba munnange ono asonyiwiddwa ebibi n'atukuzibwa. Okitegeera gwe? Atenderezebwe Mukama Katonda atusonyiwa mu kwonoona kwaffe kwonna, yatutukuza. Aweebwe nnyo ekitiibwa. Erinnya lye we lisomebwa nti Jonathani, abasajja abakyawa ababulizi b'enjiri ne mubavuma ne mubagamba tebalina byakola, ne mubakuba ne mubatta, bo baba baweebwa mpeera yaabwe. Ebuli gamba muli ba mukisa nnyo bwe babakyawa mmwe ku lwange, bwe bakola bino byonna ku lwange, muli ba mukisa. So nga tuli ba mukisa nnyo ffe, oli wa mukisa nnyo gwe. Bayibuli kyeva eyogera mu Bakolinso ekisooka I think 14:22 kyakolimiddwa oyo omuntu atayagala Katonda. Bamalayika nga bayimba Ozaana mutukuvu, eyali, ali era aliba. Baserafi, bakerubi bonna nga batendereza Katonda w'ekitiibwa. Okitegeera? Tudda mu ggulu gye tulibeera. Eno image alegezaako kulaga kinaabeerawo, naye nga Bayibuli egamba nti eriiso kye litalabangako, nga n'okutu tekuwulirangako, nga n'obwongo tebulowoozangako, Mukama Katonda kyategekedde abo bamwagala. Tunuulira, kuno ku nsi tekunnabeerako kintu bwe kityo, naye kyentegeera mu kino, ekyo ekintu kiri mu ggulu. Katonda kyategekedde abamwagala. Weewaawo, Mukama ajja kutuwa access mu lusuku, atuwe n'omukisa okulya ku muti ogw'obulamu abanaawangula. Okitegeera? Era Bayibuli kyeva egamba nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero. Oyo yaliwangula. Munaye okubikkulirwa ensula ya 2 nnyiriri lwa 7 tajja kutuwa omukisa. Akaseera nga munaye tewakyali bubi, tewakyali kabi konna. Okitegeera? Manyi Bayibuli eyogera ku Mukama waffe Yesu emwogerako mu biti bingi nnyo. Kabaka ow'ekitiibwa gye tulibeereyo mu kweyagala okungi ennyo, mu kwesiima ate ekisesa mirembe na mirembe, nga ne bali abali mu Geyeena nabo baliyo mirembe na mirembe. Kitegeera? Lengera ekibuga obulungi okuzaama. Gwe street z'omuggulu golodi. Bayibuli eyogera mu Yokaana 14:2 nti bannaye temweraliikirira, ngenza kubateekerateekera kifo gye mbeera nammwe mujje mubeereeyo. Katonda yagenda tuteekerateekera bifo. Tulina okusendinga building materials eri mu bwakabaka obw'omu ggulu. Bayibuli eyogera ku muti ogw'obulamu n'ennyanja eya giraasi. Okitegeera? Omuti guno ogw'obulamu ye musajja Yesu Kristo. Okitegeera gwe? Ekitiibwa kingi nnyo mu ggulu wali, omugga ogw'obulamu ogukulukuta mu nsi eyo. Yesu kye kitangaala ky'omu ggulu, ayakaayaka n'okusinga enjuba 1000. Omutegeera gwe kabaka ow'ekitiibwa? Agamba nze ekkubo n'amazima n'obulamu, teri ajja eri Kitange okuggyako ng'ayise mu nze. Kakati tebakuferanga, tebakubuzaabuza, tebakulimbalimba nga yonna bw'ojja kulokoka ng'ate oli mu Katuliki, ng'ate oli mu Protestant. Sitaani mufere, muyaaye era mulimba. Omuntu okulokoka akkiriza na mutima gwe ye, n'ayatula n'akamwa ke ye. Siteepu esooka Bayibuli egamba nti banaakkiriza batya nga tebawulidde. Siteepu esooka ey'okulokoka, omuntu asooka kuwulira kigambo kya Katonda. Ye siteepu esooka. Ekyokubiri, n'okkiriza n'omutima gwo ggwe. Ekyokusatu, n'oyatula n'akamwa ko ggwe. Ekyokuna, n'obatizibwa. Naye bino bye bakulimba bambatiza ndi bebi nga nange
sitaani mufere nabagamba sitaani mufere era sitaani muyaye olokoka nenga waliwo akulokokerawo Godmother simanyi Godfather nga yakulokokerawo sebo nga goddamu buzi ebigambo sebo ekyo kikyamu ekyo tekiriyo si kya bwa Katonda nedda Bayibuli eyogera etya nti nendaba Yerusaalemi nga kika kuva mu ggulu okitegeera ekibuga ekirungi ennyo okuzaama kiriko emiryango 12 bamalayika 12 bakuuma ekibuga ekyo okitegeera mu ggulu teri kitali kitukuvu. Bayibuli eyogera mu Matayo 24 ndowooza lunyiriri lwa 13 nti aligumiikiriza okutuuka ku nkomerero oyo alirokoka. Abamuukirivu bagamba nti olengera kati enkomerero tenatuuka gw'olokoka ki tulirokoka ku nkomerero. Nedda sebo ekyawandiikibwa kitegeeza nti omuntu wokkiriza n'olokoka beera mulokole paka ku nkomerero tototoka mukuma ate n'obivaamu oyo abivaamu yenna. Bayibuli egamba obutuukirivu bwe Mukama tali bubala naye gw'ogamba nti ndokose yatula ekyo paka ku nkomerero. Weewaawo kika kuva mu ggulu kibuga kya kitiibwa nnyo muyo mwe muli emirembe gyonna. Ku bikkulirwa 21 Bayibuli egamba ensi empya erikomawo. Katonda kye yali ayagala kibeere mu lusuku Edeni nga temuli kwonoona naye omuntu n'ayonooneka ng'akkiriza sitaani. Katonda walimala n'asindika sitaani n'amusuula mu nnyanja ey'omuliro n'obulimba bwe bwonna n'emizimu gyonna n'okufa n'emagombe. Alimaliriza n'akomyawo omuntu mu kifaananyi kye nga tewakyali kabi tewakyali kuddamu kwonoona. Tugobererenga Yesu bulijjo. Saagala ogende mu ggeye nagwe wenna. Mukama akuwa omukisa akuweere ddala omukisa. Amen. Katusabe. Ayi Mukama Katonda eyatonda eggulu n'ensi tukumanyi nti gwe Katonda w'ekitiibwa. Weebale kubanga bulijjo tuyigiriza amazima era ng'owakana na buli maanyi gonna abagawakanya amazima. Kubanga Mukama bulijjo olwoyogera naffe oba olesa ekitangaala kyake mu kizikiza. Weewaawo ate naawe wenna abadde tannalokoka nga sitaani abadde yakuferaafera nga yakulimbalimba nga yakubuzaabuza waliwo yakulokokerawo mbu ye Godmother simanyi Godfather naye sitaani muyaaye mulimba munnange. Olokoka oli mu Katoliki olokoka oli mu Protestant ekyo njasigala nkiremerako. Olokoka oli mu Seventh Day naye Jonathan nasalawo okwogera amazima ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri. Ekyo kikyamu. Waliwo unawulira nga abalokole balina conference gye bategese n'obusungu ne bunkwata nga sebo beegase n'Abangirikaani bagenze kukola ku luseedi. Naye mmwe kikyamu ki? Bayibuli egamba nti ekizikiza n'ekitangala bisobola okwegatta. Mmwe bwe baba baagala kulokoka bave mu kanisa zaabwe bajje balokoke batandise okubatiza batandise okuba ettendo ng'eri abalokole. Sigamba nti kye bakikola kubanga baategedde amazima naye kubanga sitaani Bayibuli yakyogerako mu Matayo nti omubi n'asiga naye ensigo ne zifaanagana ng'ennungi. Mukama waffe n'agamba nkimanyi muzireke zikulire bonna olunaku olw'enkomerero bwe ndijja ndisooka n'enzigyamu ennungi n'enzitwala mu tterekero ezo n'enzikumako omuliro n'enzookya. Mmwe obalaba nga basinza olw'obweddaladdala nga banaye kituufu nabo balokole batandise nabo okuwulira nsebo enjiri balokole naye nga sebo babatiza babebi bakubatiza oli mwana muto nga ne bakubatiza tobimanyi olokoka naawe tomanyi nga waliwo akulokokerawo. Bayibuli bwetyo bweyogera. Bayibuli kyeva eyogera Yesu kyava ayogera mu Matayo 15. Isaaya yalagula bulungi nnyo timukwata ekigambo kya Katonda nga bye by'okukwata so timukwata ekigambo ky'abantu nga biringa bye by'okukwata okusinga ne mudi by'ekigambo kya Katonda. Njogeddeyo kubanga njagala Katonda asaasire omuntu omu ayase ekitangaala amudduse mu bulimba. Ffe Katonda yatuwa akabonero n'agamba buno obubonero bunaagendanga n'abakkiriza banaagobanga emizimu mu linnya lyange. Yesiiru ekakasa nti betukkiriza Katonda ali wamu naffe. Ani akiwakana nti abalokole tatuwadde Mukama tatuwadde mukisa maanyi gagoba mizimu? Naye weepanke naawe mu kidiinidiini kyeyogende nti ogenza ogeba mizimu ojja kulaba kyatuuka ku batabani ba Keefa mu kitabo ky'ebikola by'abatume muntu kugoba mu linnya lya Yesu Pawulo gwabuulira ko dayimoni ne zigamba Yesu tumutegeere ne Pawulo tumutegeere naye gwe gwani? Buno obuyinza bwatuweebwa ddala kuva eri Katonda akabonero as a seal ekakasa nti bye tulikola byonna Katonda abyapruvinga. Pawulo kyava agamba nti bino byatwesigisa Katonda bino Katonda yabitwesigisa ffe. God yatubalanga tuli batuukirivu n'atwesigisa enjiri y'obwakabaka.
sitaani omulimo gwe yajja kubba kutta nakuzikiriza kubuzaabuza ye mulimba. Yokaana 8:4 ekitubuulira ti ye taata w'abalimba bonna, ye mulimba kuva ku luberyeberye. Abaalabye kuva ku luberyeberye gye twalabye yalimbalimba Adamu ne Kawa mbu bwe banaalya ku kibala bajja kufuuka nga Katonda, tebaafuuka. Aya osobola okudamu ebigambo bino ng'owulira oyagala kulokoka. Olokoka otya? Sooka okkirize n'omutima gwo. Wowulira nga toyagala kulokoka bambi tobiddamu, tebikugase. Gwayagala okulokoka weka gwabaddamu ebigambo bino ng'olaba amazima gennyini oyagala kuva mu katego sitaani ke yakutega. Ddamu ebigambo bino oyatule gwe weerokokere. Gamba nti ayi Yesu, nkwebaza ku lw'obulamu bwange. Nze oyatule erinnya lyo. Katugambe nti nze Mukisa Jonathan. Gamba nti sangula amannya gange mu kitabo eky'okufa era ogawandiike mu kitabo eky'obulamu. Sonyiwa okwonoona kwange kwonna kwe nakola, kwe bankolera, kwe nzijukira ne kwe sijjukira. Gwe sitaani nkwegaana n'emirimu gyo gyonna n'ebikolwa byo byonna, era njatula n'akamwa kange nga tewali ampaliriza nti ndokose. Weewaawo woba okkiriza n'oyoddamu ebigambo ebyo nga weebityo as simple as that, nga bivudde mu mutima gwo gw'olokose owonye Geyeena nga wolaba musajja waffe Gibson we yawonye Geyeena. Kaakati gw'okyali awo ndirokoka omwaka ogwo biki manya sitaani alina akatego kakoteze munnange si katono. Olunaku lw'olifa olitegeererawo amazima immediately nga wakafa bwoti olitegeererawo amazima. Bayibuli egamba etya teri mufu atamanyi mazima. Abafu bonna bategeererawo amazima era mbu n'ensobi gy'oba wakola ogimanyirawo immediately, teweetaga na muntu kujja kujjukiza. Katonda yakola system munnaye, omwoyo guli so sensitive ku bintu bye wa Katonda kyewuunyisa. Otegeererawo ensobi eyo ekutwala mu Geyeena gw'oba okimanyi directly. Weewaawo abakkiriza ne balokoka sinza butabasabira ssaala eno. Ayi Mukama Katonda omulungi, njagala okwebaza ku lw'abantu bokkiriza okulokoka. Bayibuli egamba terasobola kujja gy'oli okujjako oyo Katonda gw'akkiriza. Nsaba Katonda nga abakkiriza ne balokoka obanyweze, obazimbe mu kisa, omwoyo omutukuvu abakuze, abongera amaanyi n'ekisa okuwakananga n'amaanyi g'ekizikiza gonna. Bayibuli egamba etya nti Apulo abanga yasiga ensigo n'omulala n'afukirira n'abalala, Katonda yakuza. Taata nsaba okuza ekigambo ekyo, okwagala kweyongere bulijjo mu bbo Mukama. Amaanyi g'obwa Katonda gababeere Mukama. Abato baba bakyali bato bawa amata baganywe, era Mukama n'akasalako okutuuka ku mmere enkalubo Taata nako katuuke nga banywevu ebyaddala. Ogulumizibwe Katonda atwagala, atalyagala tugende mu kuzikirira, kubanga gw'oyogera mu kigambo kyo nti Geyeena tewagitondera bantu, wagitondera sitaani na mizimu gye. Oweebwe nnyo ekitiibwa gwe Katonda ali mu ggulu, Katonda w'ekitangaala, Katonda wa Bayibuli gw'oyogerako nti ye taata w'ebyaka byonna, ye kitaawe w'obutuukirivu bwonna. Sinzibwa, tenderezebwa, weebale Yesu. Nenya omubi sitaani alimbalimba abangi, aleeta amalala mu bangi, kubanga kyawandiikibwa mu Ebbulaniya 3:12 nti kyenvudde mbeegayirira abooluganda omwoyo omubi ogw'obutakkiriza gulemenga okubakkira mu muntu yenna ku mmwe. Mukama gunenya era ngugoba mu bangi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu, mu baami, mu bakyala, mu bavubuka, mu bawala, mu balenzi, mu bato bonna, ngugaana okuloba mukisa in the name of Jesus Christ omwana wa Katonda omulamu. Tusabye n'okukkiriza. Amen. Mukama abawe omukisa. Mbatumiddeko mwenna Fountain of Living Water Ministries, mbatumidde Kingsway Studios, mbatumidde na Sweet Miracle Center, mbatumidde Mukisa Victor ne Shadrack, mbatumidde kano mwansaba nkakole era nga nange kambaddeko okumala ebbanga. Ye zimu ku movie ezansikiriza okukola okuyingira mu mulimo guno. Weewaawo nga ate video Frank Kamoga ne video Josman, namwe mbatumiddeko nnyo ne video Geoffrey. Senator Robert nawe nkutumiddeko nnyo. Mukama akolebwa atyo nga akwongera ddala omukisa. Kitange Mukisa John ne Nabasire Christine mama ne kitange mbatumiddeko nnyo, ne Mwanje Revelation nawe bwente wenkoze nga nkutumidde. Producer Rennie Ruben Mukisa nkutumidde. Raphael Wokulira Asamakola Moses Godwin Ayesiga nammwe nkutumidde. Abavuka b'oku Fountain Hope mwena mbatumidde. Yes, Frederick Luganda musumba wange ne Mami Grace Luganda namwe mbatumidde. Abasumba bange ku Fountain of Living Water Ministries, so nga ate mwena mbatumidde. Abagobereramu vizi zino Sister Grace Namande, yes nawe nkutumidde. Sister Jacqueline Nakaziba
nkutumiddeko nnyo ate nga ne Grace bamuyita siyinza kwerabira nawe nkutumidde Mukama abawe omusana. Sister wange big sister Nasamula Evelyn siyinza kwerabira ne Miracle Face siyinza kwerabira Eileen Nakireje nkutumidde kwagala okukamala sister wange Charles Kirege yankutumidde Baba Rose nkutumidde babiri nkutumidde nawe Katon nkutumidde Amos nkutumidde Joshua nkutumidde Nathan nkutumidde Junior mwenna mbatumidde Shalom bamange mwenna mbatumidde baagala okukamala so ne bakojja bange mwenna mbatumidde. Yes sibaagaliza kugenda mu geyeena so ne President Museveni by the way nawe nkutumidde era nkwagaliza saagala ogende mu geyeena okkirize ba politicians mwenna by the way mbatumidde nammwe njagala mukkirize mulokoke abagaga mwenna mbatumidde njagala mukkirize mulokoke kyonga n'abaavu sibakyagwa nammwe njagala mukkirize mulokoke kyawa Katonda okubeera omugagga oba kubeera omwavu kiringa we yategeka kubanga Katonda teyakyawa Lazaro yamuwa obwakabaka mu ggulu so nga ate omugagga teyabufuna ate nga tulabye ne kubasaganga abasajja nga abagagga ba Yobu ba Ibulayimu nabo baali bagagga mu ggulu nga gye bali kitegeera ye Katonda alina obuyinza ku bintu byonna mbaagala okukamala saagala muntu yenna agende mu geyeena. May God bless you all, bless you so much. So nga ne Kate Rose nawe siyinza kwerabira. Yes ate nga ne kwano gange Caroline Nanyange kutumidde. May God bless you all. Kate Rose, may God bless you all. Okama ku ebirooto asigaze nga bibeerawo saala yange. Amen. And God himself shall be with them and be their God. And God. Ku nsonga embadde nkyabagamba waliwo ne Seeka yali musajja nga abuulira enjiri abasiraamu bangi nnyo nga bagaana okulokoka ku lulwe nga engeri gy'ababuulira n'abakuutira nga batakkiriza Yesu oyo mwana wa Katonda tazaali naye ate olumu bwe yategeera amazima ye n'alokoka naye nga bangi nnyo ku basiraamu bagamba tebalirokoka okusinziira ku bigambo Seeka ono by'abagambye. Omubbi ayinza okujja n'abatemula n'akuttira abantu n'omunyiigira noga toli musonyiwa paka bazadde bwe bassa olusi bafudde si balokole bagenza oba badde balokole olusi ne bagenda mu ggulu naye abaana ne bagamba oyo tetuli musonyiwa yatuttira abantu baffe oyo yenna agwana kufa tulabye bangi nnyo bakulogera abaana bo oyo yakulogera abaana bo n'onyiiga nnyo. Waliwo omukyalo omu ge banyumiza yali tannalokoka n'atemula n'atta omwana wa mujjawe nawe yamala akaseera n'atuuka n'alokoka naye ate oli gwe yattira omwana we n'anyiiga nnyo n'awulira ogusungu gunyonyo naga tali musonyiwa paka ki yakuttira omwana we fine naye ate yalokose naye ekikutwala mu geyeena waganye okusonyiwa waddeweegitamba oli mulokole naye naganye okusonyiwa naye ate gwe waganye okusonyiwa ye agenda mu ggulu kubanga ye bamusonyiye Katonda. Olaba statement eno wano waliwo puzzle nnene ensi yonna etambulira ku kintu kino bapoliticiani bangi nnyo bakutta abantu bangi era jjukira bo tebasonyiwa mu gavumenti we kusanga n'omusango akawaayiro nkagamba kukola bwekyo tebakusonyiwa olina okukolebwako nga amateeka we galagira naye ate abamu kwe bakolerako nga amateeka we galagira Katonda oluusi abasonyiwa beenenya Mukama bona abasonyiwa mmwe abalala ne kibakwatiramu nga temusonyiyiddwa. So baganda bange mbagala kubategeeza nti saagala mubeere offside mu nkwe za sitaani zonna zapanga mufere sitaani muyaaye mufere nnyo alina engeri gy'abazanyazanya kasaaka awo mwe baawo oyo akulemesa okulokoka mukyala n'ofa ate ye n'alokoka oyinza okugaana okulokoka mukyala wange anandaba atya anti munaaye mukyala wange waliwo omwami omu kulira story eno kino kyaddala sigamba nti kikulimba Munasoti Miracle Center mwalimu omusajja yali musajja mulokole nakula ndi mutonga omusajja oyo mwali mu kanisa laba nayononekamu awo n'afuna omuwala omulala omuwala gwe yafuna nga muwala musiraamu omuwala n'amugamba ssebo oluteeka kusiraamuka wano nze okufumbira omuwala n'aleetera omusajja n'ava mu bulokole n'agenda ne bamusala n'alokoka so n'asiramuka twagenda owedamu omulama nga yateekako ntalabuusi nga kati ayogera lulimi lwa Allah nnyo. Munasoti Miracle Center bino si katemba siki Katonda ye mujulizi we ku kino kyenjogera kakati munaye waayita ebbanga aleseewo famire ye agenze n'omuwala omusiraamu yasiramuse ababulizi b'enjiri bwe basanga omuwala babuulidde omuwala enjiri abalokole babuulidde omuwala enjiri muwala agenda okukitegeera ng'amazima gali nti banaye bintu bya Yesu bikola omala gagendamu ne Yesu
omuwala nga ye talokoka ate omwami yasiramuka ate olulaba omuwala nga ye teyeerokoke omuwala n'alokoka ate nga yaleetera omusajja okusiramuka omanya omusajja kye yakola abantu naye sijja kusiriwala yaddamu n'alokoka yaddamu n'alokoka era kati nawulidde ripooti ennungi nti kati yazzeemu mu kkanisa naye kyamutwalidde ebbanga gwanvu naye yazzeemu bami Mukama n'amukomyawo. So njagala okubategeeza nti sitaani mufere mulimba muyaaye tabasiba mu bufere bwe tabasiba mu buyaaye bwe weewaawo. Sagala kibere kunze sagala kibere kugwe kyali Mukama Katonda kyenvudde nkwasa omubiri gwange n'obulamu bwange bwonna Mukama onyambe sagala nsangibwe babweru ompanguza ebikemo by'enseene ebingi egena sikyekifo kyo ekyokubeeramu sikyekifo kyo ekyokubeeramu. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go to spend your eternity. I'm talking about burning fire. It's not a place to go. It's not a place to go to spend your eternity. Think about it, go think about it, yeah, yeah. Oh, 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 oh. Think about it, go think about it, yeah, yeah. Oh, 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 kubanga okuva mu kulusinga oba tolina kwagala ebikolwa byo bikutwala mu geyi naye batebiriimu kwagala. Weegendereze ng'eyo gy'otambulira ekigambo kya Mukama mu mutima gwo okwenenyanga n'okwetukuza okwo bulijjo ekkuba erigenda mu ggulu ttono nnyo n'abaliira banabo batono nnyo. Weegendereze olema okusangibwa wabweru wekkuba eryo ery'obulamu luno olugendo twalutandika bangi wenjogerera abamu babivaamu aligumikiriza okutuuka ku nkomerero oyo yalirokoka. Sagalo